tulabye nga ebintu bingi ebyokwejalabya biyibwamu omusimbi omuyitirivu wano e Uganda, era ebimu ku ebyo bannayuganda bye bayinza okubeera nga bategeera obulungi gwe musimbi mu paalamenti okubadde guyitingana nga guyita ku akawunti z'abantu ab'enjawulo mbu gugenda kukola emirimu gya sipiika, nga musimbi mungi nnyo. Naye bwe kituuka ku kubeera nti gavumenti efa ku bantu baayo oba nti bafunye obuzibu mu ngeri y'okubayirira oba okubafaako kubataasa, awo ssente babeera tebalina era baziggyayo mu musoole nga balagira ddala nti zibaluma, ssente zibaluma. Ekintu munnange kiwali badde onyonyolanga obukodo n'obutalumirirwa nti omuntu owa wansi gwe kasuubira victim, kugamba ffe abantu abawansi twafuka ba victim ba situations zonna eziriwo, nti ebizibu kati ng'ebyekiteezi bigwira ffe, ate era n'obwavu buluma ffe, emirimu, unemployment, ebbula ly'emirimu, ffe twegamba tuli awo, ffe bakireereese, era erinnya lye baatutuuma nga ba hooligans. Era Prime Minister Nabbanja ku nsonga y'ab'ekiteezi nga bamaze okubeera nga bakwasibwa miliyoni 2 ababadde baafuna obubudamu awo, gavumenti nga yabaterawo zitenti, era nga kati gavumenti erina okubeera nga yaziggyewo dda nti bano balina okugenda okweyiiya. Gavumenti neefunayo miliyoni 2 nebakwasa buli omu okusobola okugenda okweyiiya nti bagende batandike obulamu. Kino aba opposition kyebalabanga kwegamba ekitone ennyo ekitasobola kubeera nti nno kitaasa omuntu oyo, nti miliyoni 2 tekirina zigenda kubeera nga zikola ekyamaanyi ennyo, nti baali badde babawa ku ssente ezisingawo kubanga weeziri, era nga bwe kituuka ku kubeera nti nno munnange zigenduka mu bintu ebyokwejalabya tukiraba nga kibeerawo. Juzi mu regional sittings eza parliament bategeeza, era leader of opposition yagamba nti ssente ezo zaalikoze ku bintu ebirala okusinga okugenda ozisaasaanyiza eyo obuwumbi 8. Naye kati Prime Minister Nabbanja nga abululu oluvuganya bamaze okubeera nga bakuba ebituli n'okubeera nga balangira gavumenti obukodo, munnange abategeezeza nti mwali badde mubonera. Nabbanja abategeeza nti gwe Ssenyonyi ne gurupu yo abo boyogerera bwe muba mulaba nti ssente zino ntono nnyo zituwadde abantu bano, nti mwongerezeeko mubawe kuba mmwe mubalumirirwa. Muganda wange, ssente ezo miliyoni 2 simanyi na kumanya nti oba bannajjadda investments balina okubaako oba basobola okubaako engeri gye bakuyambamu. Naye muganda wange, abannajjadda investments gye bali nnyo, nakugambye nti osobola okuzimba ennyumba naye ekisenge ekimu bwe kasita obalaga nti mugizimbaawo oba ebisenge 2, waliwo n'enzimba y'abantu abamu nasima omusingi gwonna n'asooka n'amalirizaako ruumu emu bweti ne basereka awo, bw'afuna ssente n'agenda ng'ennyumba agyongerezaako. Ebyo byonna babisobola abannajjadda investments oba bano basajja battu ne bakazi battu bwe banaakola. Musobola okwekwatamu omukulu Kizza Shafik, mwenna abalina ettaka nga temulina kye mukolerako, mwagala okukolerako projects. Ennyumba bazirira ezaggwedde okuzimba, wamu naawe ayagala okuzimbira ennyumba ey'ekirooto kyo, akwebwa pulaani bwe bali ab'omulembe bwe kubira bukubizi ku mukulu Kizza Shafik nga bw'olaba awo ennamba bweziri awo ku mukolo gwaffe ndowooza ogwa ddyo kuliko Najjadda Investments. Bakubireko muganda wange, ndowooza be bayinza okubeera nga basolovinga ebizibu by'abantu abali mu nnaku kati ng'ab'ekiteezi bakuwadde obukadde 2 naye oyinza bukolamu ki? Mpozi ng'olinawo kapoloti waliwo kye bayita okuperforminga magic. Kakati munnange, Prime Minister Robinah Nabbanja bw'atyo arespondinze eri abo bonna abakwitisayizinga, abo bonna abasala ensobi oba basazi b'ensobi okuva mu ludda lwa opposition, era nga bano bwe batyo nga babadde bawakanya ekya gavumenti okubeera nti nno yaliyiriridde ba victims aba
Kiteezi landfill tragedy. Enjega ye Kiteezi wali muganda wange kasasiro bwe yamumbulukuka bw'atyo n'abikka amemba g'abantu n'abalala bw'atyo n'abanyigira eyo wansi mu nnyafa. Kati bw'atyo munnange Prime Minister Robinah Nabbanja yagambye nti aba opposition bwe babanga balaba million 2 tezimala nti bali badde bo bastepinga in ne bajja ne bateekayo ezaabwe nti mujje muteekeyo ezammwe naye ezaffe ezo zimala mugende. Muganda wange Joel Ssenyonyi bino byonna Nabbanja okubeera nga abyogera mu ngeri y'obusungu kyavudde ku kubeera nti Ssenyonyi nga leader of opposition yavuddeyo ne yemulugunya ku kasente akatono ke bakozesezza okubeera nga baliyirira abantu bano era bw'atyo nga yeebuuza nti famire zigenda kukola zitya nti famire ezaabo abantu abaaziikibwa wansi mu kasasiro essaawa eno nga babeerawo mu ttenti bagenda kukola batya okubeera nti ate baddamu okubeera nga beezimba mu bulamu bwabwe ku kasente akakatono ke babawadde. Kasente nga katono nnyo ko katono wano Uganda muganda wange gwakakadde kasooka ajjako omutwalo kabeera kagenze era ggwe wenna ali e Bulaaya ng'ojja e Kampala oba okulya ku ssente njagala okimanye tugwe kasoomogolako bw'oti ku kakadde kaba kakoze eki kabaako kagenze Uganda oba kiki ssente oba kiki oba zaabaakyo bazirimu muzimu ki teri amanyi nti gwe emitwalo 5 nga bw'ogifunye bw'oti gwe just jjako bujja 10 bwe ruti nti ogenze ku dduuka oguzeeko wali katugeze eki katugeze oba tomato sauce awo ziba zigenze era 5 oyinza okutuuka kano ogamba embadde ne5 gyange nga ndabako gumu endala nzikozesezza ki kakati emiliyoni 2 ziyinza okuba nga tezimala era Ssenyonyi agamba nti kati obwo busente miliyoni 2 bagenda kuba bazikozesa ki. Prime Minister bw'atyo n'adifendinga pulaani ya gavumenti n'agamba nti sente ezo zigendereddwamu muganda wange kubeera nti zitaasa bano mu kaseera kano akazibu mu bwangu abantu abali displaced. Kale Nabbanja n'ategeeza nti naffe tukiraba abantu bali mu mbeera mbi era kaseera kakazigizigi naye munnange olugirugule olw'obuyambi obulala obuyinza okuva ewalala kati abaludde oluvuganya nabo bayinza otandikira awo ndoza mukiraba wano bayinza okubakkiriza naye mu biseera bya covid baali tebabakkiriza kubanga covid ate yakozesebwa mu byabufuzi ffe tetwerabira kati wano era ekiteeze abagamba bagende babawe be bamanyi babawe naye tetugenda ffe kuteekayo ssente ezo 2 zibamala ezo 2 zikola ki zibamala miliyoni 2 anti munnange bagamba nti atalukutambulire akusibira y'amenvu atalukutambulire akusibira y'amenvu. Nabbanja era y'omu ye mukazi y'omu yatutegeeza wano nti abakyala b'omu butale beetaaga gyesi 10,000 gyokka gibamala 10,000 gwasoma 10,000 abasobola okubeerawo n'abaana be n'abakoze ki n'abalabirira kwa capital mbu wa 10,000 nibwo bakozesa naye teyeebuuza nti bano 10,000 egyo gya capital oli abaagirinaawo naye ye capital ekagwe yali yagadde okubeera naye yetayagala kusobola ku box ya nnyanja kuba box y'ennyaanya ozigula sente mmeka box y'ennyaanya goloza ogisobola ku sente mmeka sente nnyingi nnyo 10,000 tegikola tegikola naye muganda wange nga bwe nkugende atalukutambulire akusibira y'amenvu n'abaana abasajja bwe batyo tebafaayo oba gwe Munnayuganda owa wansi obumpugumira waggwamanyi bakuwadde sente zizo genda kati abamu nga bwenda kugamba nti abaalina ennyonta y'akanyama asooka temesaako wali kanyama kugambika soomugula ku miliyoni ebeekoze eki ebeegenzo olwo agitemesezzaako kiro y'ennyama miliyoni etalusi abana nagendako mu babaala ne bakola batya kugambye anti Uganda